Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro okugalone kontinenti buka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole kati sinsimbazimiddemu lwaki temundeka manyi oba batunulawo batunulawo amwe namuwuliriza nze nja kukuba ate tonjeeya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi. Omukama mulungi. Seruli wongerako. Era zembeera. Nze sigenda fukamira. Badde manyi mbazinidde mugenda kunsonyiwa. Simanyi kwogera. Obwedda abantu nga boogera bwe nga awo nfunyeyo kyejja okwogera. Bwe ngenze n'endowooza nduwonye. Millicent. Oba njagala obeere bebi wange, obeere muganda wange, obeere mulamu wange. I love you so much. Ensonga esinga okunjagaza Millicent, class attracts for class. Ujja kunsonyiwa. Nalwa mbigo oluganda ne lugendo olwo. Kati omukyalo oyo alina omutima omulungi. Omuntu w'omutima omulungi ankolera kubanga mba mwewuunya era ebiseera ebisinga oba abandaba mutunuulira nga nsimayiringa ne ngamba kale munsi waliyo abantu abalungi. Munnange weebale kubeera na true love. Nze nina ekirooto kyange kye natandise okulwanako okuva nga nsoma primary, neegomba okuwandiika obutabo. Ne bandiscouragingamu awo, Uganda tebikola biki. Naye natuuka ne ndaba nga passion yange, it's not about money, it is about to bring out that ekindi munda. So padde inspiration nti bwe mantuse okuwandika ku mukwano omutuufu sobola okulowooza ku Millicent ne God ne mmanya ebyokuwandiika. Tusomye obutabo bungi abasomi obw'omukwano, historical romance, Mills and Boons, Daniel Steele, abantu bawandiise ku mukwano, Sidney Sheldon, naye tebajjangayo insis oba ekinyusi ky'omukwano omwana oyo gw'alina. Bino ebintu Katonda yabigaba
omunneebalizeeko mukwano yakuwa, Katonda yakuwa. God, praise God every day to choose wisely. Akafeche ab'emikwano nga nagambye kwogera, simanyi nokwogera naye nsobola okusula wano, naye abantu abo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Obayambako ku mukwano gwabwe. Mwewe mutunula mulaba kigezo omwana oyo muwala kyayitamu. Naye nze neeyongerayo ne mutunulira emyaka enfaanana ye ate Shifa alina ekintu kyakoze brings out her real beauty. Najijjayo kwegana omuntu yandibadde amusanze mayinja nga tamutegeera bulungi. Saawa eno osobola okutegeera ki kyayinza okwongera ofaanana nga wabaddewo ssente zonna eziba zeetaagisiza. Omwana mulungi, omwana muto, mukakkamu ate n'omutima mulungi. Oh God sigenda kuwaana nnyo kubanga gwe oli ku advantage. Tetumanyi bibyo bwe biyinza kuba nga ebintu bikyuseemu. Nga kati Millicent yali mu kidduka kyo nga gwe drive. We don't know. So, webale musiima kubanga abantu abalungi basanyusibwa nnyo nga omulaze nti byazza kukolera obiraba. Obimanyi era obisiima. Kyova olaba nti Mukama yayitira mu Hope Shifa n'aleeta embeera eno nga bambi amulaba ng'alina ekintu kye yeetaaga. Mmwe mutunuulira mbaga kwanjula naye ensi yonna etegedde omukwano gwa Millicent. Abawandiisi bafilosofe bonna bwe baba bakomawo olwaleero bawandiike. Abazanyi ba firimu, abazanya zi Titanic, simanyi Romeo and Juliet, basobola okudda ne balaba nga eyammwe firimu esingako. Bali baafa bufi. You get? Naye mmwe muli balamu n'ekigezo kyammwe. And you are shining. Mmwe mu traininga, mmwe mukutteyo, mmwe muli mu kintu, olunaku lwammwe. I don't know. For really you're so lucky. Kubanga ekyo ekigezo kye mulimu bwe mukikozesa obulungi kisobola obbatwala mu jjana. Mumbuuze lwaki. Akyogere mu Luganda oba mu Luzungu. Bwe mwekuuma and you don't fornicate ne mutakola adultery. Naye kyendeetanga kizitowa. Oba musigazayo ekintu kimu. Kujja eno gye ndi. Ekyo kankirekerera. Kaakati mujja kukibuuza kyentegeeza. Bajja bayambako. Obwedda we muli. Kati mwagala kundaga nsi yonna mundi wano neesiruwaza. Bannaabe emikwano mwebale kujja. Mwebale emirimu gyonna gye mukoze. Balaba bwe batudde nze nabula balangirira mbu emikolo tegikyatuusa buno obudde. Era nabadde neeraliikirira te program zinaggwayo since we are in the gardens. Nga ndowooza nti oba babaako ne restrictions ku time naye kirabika omu Millicent amutyo mugambako. Akola byayagala and she deserves it. Deservinga buli kirungi ku nsi eno. Nze njagala Mukama akunjagalire akumpeera ejjana. Kubanga egyo gy'emitima gyayagalira ddala. Bagamba mu Kurani yaffe ey'ekitiibwa nti olunaku luli nga tuli ku bbaliro bajja tugamba
ng'ebibi byo biri wali minzaani ezitowa ebibi bisinze ebirungi. Buli omu agambe nti ayi Mukama Katonda nge yantonda nzikiriza olunaku lumu essaawa emu wiiki emu ennaku 2 omwezi nzireyo ku nsi nyambe. Bwe nasomawo awo saalabawo mbu nzireyo nsaale, nzireyo nsabe nnyo, nzireyo nsiibe. Bagamba nzireyo nyambe. Ng'oli asabayo n'essaawa akomewo ayambe minzaani yezitowe. Kale Shifa oli wa mukisa era nga bwe mbeera nkugamba nti Katonda gwe akwagala nnyo. Bw'olyongera n'okitegeera how much ojja kwekolamu ebirungi ebisinga awo. Naye sinsi okolera abantu ate ne basiima, oli wa mukisa. Abantu tebatera kusiima, naye sinsi okolera abantu ne basiima. Ngenda kusabira ejja of course abanange njibaagaliza, naye ngenda kusabira Allah akwate ebirungi ebyo byokolera abantu mu bugenderevu ne mutali bugenderevu, mu kwewaayo ne mu kufunamu okufiirizibwa and whatever, akuwembi osinga oyayaanira ebikusaanidde. Abalungi abazadde mwesiimye abazaala Gadi ne mumunaaza, mpulira abagambo balina bye babanaaza, oba mwamunaaza majaani ng'abange naye mwamunaaza. Tomulaalaaza bakunaaza n'oteeba walonda ekyapa mu mannya go. Ate Katonda alabika yakuggyako tempulalira amagulu kuba I believe ogenda kutambula. Ekyo kyekyamagero kye nninze. Nze simanyi kye ndikola oba ndyevulungula we nti ku express oba ndikola ntya nga wallahi n'omala oyimirirawo oti no. I don't know. Naye walonda ekyapa manyago. Kuuma omwana oyo nsaba Allah aleme kugezesa ng'otambudde kumulowoozesaayo wadde a second. Wadde a second oba a microsecond nti omukiitinga. Nsaba Allah aleme kikugerera kubanga ye sitaani awulira tukifulumizza, agenda tandika okiwakinga on naye talina maanyi. Oyo fala tatiisa naawe kaakati atamanyi kwogera kyeyekola. Senga mwanzibidde ebigezo. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Damogera naye nga nesiruwazza nnyo mungo eyo. Banaye mwenna mbeebaza buli omu mu kiti kye. Allah yasinga okumanya buli omu kyakoze, kyalowooza, bwawulira, amaanyi g'ataddemu. Ffe abaana b'abantu bwe muyita batabani ne bawala ba Falaawo oba bwe bakiyita, kyempulirwa simanyi oba kikola ku basajja bokka. Abaana b'abantu tulaba kungulu, naye oyo Katonda akebera emitima ankeberera egyammwe ku nsonga ya Millicent ne Gadi abansasulire buli omu kyayayaanira, ate nga abawa ebyo byokka bye mwetaaga ebibasaanidde ne bye mutamanyi nti mubyetaaga. Nina kye soogedde. Nze neekubira akalango. Shiva neekubira akalango. Nkasasulire. Fahima omugundi oyagala mutwalo. Gukumala muwa omutwalo awo mukasawo kange. Nze nga bwe mbagambye nkola nina factory ya snacks ekuze mpola mpola
kubanga sinafunayo ene sponsor oba muyambi oba babayita bani abateeka mu sente babayita bate ba investor. We are on a single entity as a family. Tweyamba mpola naye wentuuse wazzaamu amaanyi kuba naffe twafunako okugezesebwa kwe sijja kwanjuluza era ndoza kwe kugambisa shifa tweyiya lerere naye Katonda mu birungi bye twakola nze kisinga okuneemisa kamba buli ekyokulabirako nze bwe twali nga tukyali bulungi shifa abalimba twaliko bulungi twali nga tukyali bulungi twaliisa abantu. We fed people. Twaliisa abantu ffe nga tufumba emmere ekyemisana ekigwa naye nga eva ekyeggulo tetukirya ne tutuuka n'okuyiga okusuliranga caayi ng'emmere abagenyi bakyala tugibawa ate nga bwe bavaawo batugeeya mbu yaabo banaagaggawala nga bafumba emmere nnyingi okitegeera naye ku ssaawa eno nze ekintu kye bayita ebyokulya ebisinga nabivudde nako bane nina ebyokulya abantu be naliisa oba Katonda yakubisaamu miliyoni nina ebyokulya ndiisa abantu nga 50 buli lunaku 3 meals naye sente zembaliisa naye simanyi gye nzija ate tezikendeera ate ng'ebyokulya bibeera awo like sibibala sibirondoola omuntu n'alya paka lwabivaako n'abireka naye tebikendeera. Munnanga olugero lw'emigaati 5 byennyanja bye byali 5 ebyo byeŋŋamba mubitegedde ne bakuŋŋaanya ebisero 12 munnange lutuufu ewange gye luli si byakwewaana nange ntula n'enkyewuunya neneewuunya omutonzi waffe alina ebintu byakola n'ogamba naye bino saabisaba naye nga mu bikolwa byo bye wajja okola zaafuuka essaala zo era ebikolwa ebyo mubifengako nnyo Katonda. Abazungu balina olugero lugamba mbu kama is a beach olulala nti what goes around comes around. Ensozi Abaganda baga ensozi tezisinkana abantu basinkana. Fanga nnyo ku buli kyokola ate saddaaka etandikira ku smile. Nosanga omuntu n'oteekako smile n'omubuuzaako ffe abasiraamu namusalira salaamu n'amanyi oyo tampola no that's all. Okitegeera lwanaaba n'ekivuzibu agenda kujjewo wajjewo Katonda aba ali mu kugezesa osige oba osuule you get ne bw'aba yakola ekibi najjewo kitegeeza nti amaze okukkakkana mu maaso go tandikira awo okole ky'olina okukola omulage nti basiga mukwano si bukyayi mundeke naye mutambula bulungi nga muddayo waka mbaagala nnyo nabeebalizza wamu sibamanyi mannya simanyi biti mbadde very absent mu bintu ebisinga naye mu mwoyo ngambaayo kozi kifarwa sande yagenze dda okitegeera kati mwenna mu biti byammwe senga I love you my hub mwenna mbaagala nnyo bakwano mbeeyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala tusabire abaana bano kubanza ate kyensinza okweraliikirira saagala kibagamba baana baneeraliikirira ti vibe oba eneesigalawo will you be okay kati kola what you got my number whenever you need to talk to me just flash me but titi you need anything okay kale abaagalwa ndoza ngomyawo vice where was I nze jombuli okay vice tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna mbimanya mbiwulira era Mukama akwongere omutima omulungi guyamba nnyini gwo by the way bw'ogaba gwo singa osanyuka okugyako ng'ekintu okiwaddeyo mu mutima mubi
naye there is a way of feeling anaakola atya anaatunula atya awulidde atya like ofumbidde omuntu emmere oyagala gye wewekejeza ekuwomedde si gwaba ali mu kugirya nze ndaba gwoba onyumirwa kati oba lwaki abantu tebakikola musire bulungi. So nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex